Kadama TV kojja mate waliwo video gyengenda okubalaga. Video eno ya mwami Mwarabu ng'acyankalanye naye bwe weetegereza feesi eno si yenguye ddalo. Abamu babadde bajja bagamba nti video eno omwami ono yali acyankalanye ng'atabuse omutwe. Sikkirizigana kintu ekyo olwansonga omusajja ono omulaba buli kintu kyakola kyonna akikola akitegeera. Ekintu kyakola kyonna akikolera mu busungu. Njagala olabe omuntu eyakeera okubeera ng'aguza ebintu ebitoogera n'otandika okubeera ng'oyassa buli kintu kyonna ky'osanze mu nnyumba. Katusooke tulabe vidiyo eno then nzije mbabuulire lwaki Kadaama teyandisaanidde kubeera mu mbeera ng'eno. Olaba muntu ng'ono oba omuntu okubeera nga otandise okwasa ebintu olwakwata Kadaama. Katulabe vidiyo eyo then tukyogereko. أنا أبي شيء قوي. أنا مدعي. شوف هم سووا هالشاي لا تروح بخليهم. لأن يا حميد أنا مقهور عايز أخليهم يجون هنا ينصدمون. تعال باقي شيء هون بعد. خليهم يجون الصراحة أنا ما يسوون شوي. أخليهم هنا. Nsobodde okubeera nga editinga nga ntemaatemamu vidiyo eno yabadde mpanvu naye ngenze mbutemaatemamu nga njagala kubalaga nti bakadaama gye bakola ennyumba ze bakolamu si buli nnyumba nti asobola okugwa ku muntu ategeera nga ggwe ennyumba eyo gy'olimu goyinza okugamba nti boosi wange ye ebyo bintu tabikola. Tuleeta videos nga zino, tuleeta stories nga zino, abamu ne baba ne bagamba kati vidiyo eno singa ebadde teraga. Omu yaligambye nti ebyo babyogeddeko bwogezi naye tewali yakikoze. Omulala asobola okulaba vidiyo omuwakanyi n'agamba babadde bayina firimu gye bazannya, babadde bayina episode oba siri gye bazannya okubeera nga gundi bagiragira ddala nti eyo yabadde firimu tebyabadde bintu bya ddala. Omuwakanyi asigala nga muwakanyi. Naye njagala otuula eyo olowoozeemu nti omwami ono omusajja oyo kyolaba ekyo kyakoze okubeera nga ayasa buli kintu kyonna. Comments nazirabye abamu ne bagamba nti omwami ono yali agudde eddalu nti oyo yali atabuse mutwe. Awo tewali kutabuka mutwe. Kubamu akafaananyi Kadaama akola mu nnyumba y'omwami oyo nga yabadde amanyiizizza. Oza kikyasobola omukola. Watemera ebintu n'abikanyuga n'ayuza bino n'ayasa olwo bw'abeera Kadaama gwamanyi nti amusasula yamuteekamu ssente kuba bwe bamanyi nti batuteekamu ssente eza passport zonna bye bazituwa kugamba abeera alabira ddala nga guli property ye yennyini gy'asobola okukolako ekintu kyonna ky'ayagala. Twegendereze tusabire ne baganda baffe basisita baffe abagwa mu nnyumba nga zino ez'Abawarabu bensobola okugamba nti obusungu bwabwe bugenda ne busukka. Jjukira ebintu ebyo byonna byayonoona alina okubizzaayo, alina okuddamu n'agula ebipya ng'obusungu bumuweddeko. Mukakkanye obusungu, Abawarabu bakakkanye obusungu, y'ensonga lwaki bo ekintu ky'okugamba nti nalina ekizibu kyonna kyakoze Kadaama temuli. Yakiraba ng'ekintu ekirayisi. Nagula kiflasika kyange nkimenye yasiza ngenze nguze ekirala. Nagula kikadaama kyange nkikubye nkoze kyonna kyenjagala njagenda nfuna omulala. Gavumenti ejja kunvunaana. Vidiyo eyo erimu ebyokuyiga bingi. Era saasira omuntu akolera omusajja oyo mu nnyumba ye. Kyetwagala kumanya oba onagamba alowooza ki oba onalowooza ki oba alowooza ki. Nkimanya abamu bajjaga amafirimu bagamba yali agudde eddalu. Wetegereze feesi oyo omwami bwali busungu teryali ddalo.